tugende Busiro South. Charlse Matovu. Charlse Matovu oyo yagenda mu kooti nga naye asaba likawunti ng'agamba nti nno effujjo eryakolebwa mu bifo by'okulonda ebyenjawulo saako n'effujjo eryakolebwa bannaffe ab'ebyokwerinda byayamba abavuganya nabo okumubba akalulu. Kakati okusinziira ku mulamuzi yavuddeyo n'atutegeeza nti nno ekisooka Charlse Matovu ye yalemererwa okuba nga ate akuuma akalulu ke talina bujulizi bukakasa nti n'abakuumaddembe bakola effujjo ekyamuviirako okubeera nga ate waba bamubba akalulu era bw'atyo omusango gwe n'agugoba. Eyawangula Charlse Matovu ye Kenan Opio owa National Resistance Movement. So ogwo nagwo gwawunzikiddwa bwe gutyo. Bw'ovaawo n'ogenda e Mubende ebuweekula South Didan Mubangizi yaddukira mu kooti ng'awakanya obuwanguzi bwa Fred Tumwesigye. Era omulamuzi yagenze okumaliriza nga akkiriziganyiza ne Didan Mubangizi nti akalulu kaddemu kabeere nga kabalwa ate n'alagira ne Tumwesigye okubeera nga aliririra Didan Mubangizi ambwe ssente zaayononedde mu kalulu. Actually ne Matovu bakimugambye. Kale era kuba mukirwa saana. Bamukimugambye okubeera nga aliririra kakati